Zabbuli eya 32. Alina omukisa oyo asonyiyiddwa ebyonoono bye, ekibi ne kiggyibwawo. Alina omukisa omuntu oyo Mukama gw'atakyabalira kibi kye, ne mu mutima gwe nga temuli bukuusa. Bwe nasiriikiriranga ekibi kyange ne nkogga, kubanga nasindanga olunaku lwonna. Wambonerezanga emisana n'ekiro, amaanyi ne ganzigwamu ng'amazzi bwe gakalira mu kyeya. Awo ne nkwatulira ekibi kyange, ne sibikkirira kwonoona kwange, ne njogera nti, leka neenenyeze Mukama ebibi byange. Bw'otyo n'onsonyiwa, n'onziggyako omusango gw'ebibi byange. Noolwekyo abaweereza bo bonna abeesigwa bakwegayirire ng'okyalabika. Oluvannyuma ebizibu bwe birijja ng'amazzi ag'amaanyi amangi, tebiribatuukako. Oli kifo kyange mwe neekweka, ononkuumanga ne tuukwako kabi, era ononneetooloozanga ennyimba ez'obulokozi. Naakulagiranga era ne nkuyigiriza ekkubo mw'onootambuliranga. Naakuwanga amagezi nga bwe nkulabirira. Temubeeranga ng'embalaasi oba ennyumbu ezitategeera, ze bateekwa okussa ekyuma mu kamwa ekisibwa ku lukoba, ziryoke zifugibwe zijje gy'oli. Ababi balaba ennaku nnyingi, naye abeesiga Mukama bakuumirwa mu kwagala kwe okutaggwaawo. Musanyukire mu Mukama era mujaguze mmwe abatuukirivu, era muyimbire waggulu n'essanyu mmwe abalina omutima omulongoofu. Zabbuli eya 33. Muyimbire Mukama n'essanyu mmwe abatuukirivu. Kisaanira abalongoofu okumutenderezanga. Mutendereze Mukama n'ennanga, mumukubire ennyimba ku ntongooli ey'enkoba 10. Mumuyimbire oluyimba oluggya, musune enkoba z'entongooli n'amagezi, nga bwe muyimba mu ddoboozi ery'omwanguka olw'essanyu. Kubanga ekigambo kya Mukama kituufu era kya mazima, mwesigwa mu buli ky'akola. Mukama ayagala obutuukirivu n'obwenkanya. Ensi ejjudde okwagala kwa Mukama okutaggwaawo. Mukama yayogera kigambo, eggulu ne likolebwa. N'assiza omukka mu kamwa ke, eggye lyonna ery'omu ggulu ne litondebwa. Yakuŋŋaanya amazzi g'ennyanja mu ntuumu, agayanja n'agasibira mu masitoowa gaago. Ensi yonna esaana etyenga Mukama, n'abantu ab'omu mawanga gonna bamussengamu ekitiibwa. Kubanga yayogera bwogezi n'etondebwa, n'alagira n'eyimirira nga nywevu. Mukama asansulula enteekateeka y'amawanga, alemesa abantu okutuukiriza bye bagenderera. Naye enteekateeka za Mukama zibeerawo nga nywevu emirembe gyonna, n'ebigendererwa by'omutima gwe bya lubeerera. Lirina omukisa eggwanga eririna Katonda nga ye Mukama waalyo, ng'abantu baalyo yabalonda babeere bantu be. Mukama asinziira mu ggulu n'alaba abaana b'abantu bonna. Asinziira mu kifo kye mw'abeera n'alaba abantu bonna abali ku nsi. Eyategeka ebirowoozo byabwe bonna, ne yeetegereza byonna bye bakola. Tewali kabaka asobola kuwona olw'obunene bw'eggye lye, era tewali mulwanyi ayinza kuwona olw'amaanyi ge amangi. Okusuubira embalaasi yokka okukuwanguza olutalo teganira bwereere. Newankubadde erina amaanyi mangi, naye tesobola kulokola. Naye amaaso ga Mukama galabirira abo abamutya, abalina essuubi mu kwagala kwe okutaggwaawo. Abawonya okufa era abawonya enjala. Tulindirira Mukama nga tulina essuubi, kubanga ye mubeezi waffe era ye ngabo yaffe. Mu ye emitima gyaffe mugijaguliza,
kubanga twesiga erinnya lye ettukuvu. Okwagala kwo okutaggwaawo kubeerenga mu ffe, Ayi Mukama, ng'essuubi lyaffe bwe liri mu ggwe. Zabbuli eya 34. Nnaagulumizanga Mukama buli kiseera, akamwa kange kanaamutenderezanga bulijjo. Omwoyo gwange guneenyumiririzanga mu Mukama. Ababonyaabonyezebwa bawulire bajaguzenga. Kale tutendereze Mukama, ffenna tugulumizenga erinnya lye. Nanoonya Mukama n'annyanukula, n'ammalamu okutya kwonna. Abamwesiga banajjulanga essanyu era tebaaswalenga. Omunaku ono yakoowoola Mukama n'amwanukula, n'amumalako ebyali bimuteganya byonna. Malayika wa Mukama yeebungulula abo abatya Mukama n'abawonya. Mulegeeko mulabe nga Mukama bw'ali omulungi. Balina omukisa abaddukira gy'ali. Musseemu Mukama ekitiibwa mmwe abatukuvu be, kubanga abamutya tebaajulenga. Empologoma zirumwa enjala ne ziggwaamu amaanyi, naye abo abanoonya Mukama ebirungi tebiibaggwengako. Mujje wano baana bange, mumpulirize, mbayigirize okutya Mukama. Oyagala okuwangaala mu bulamu obulungi, okuba mu ssanyu emyaka emingi? Olulimi lwo lukuumenga luleme okwogera ebitasaana, n'akamwa ko kaleme okwogera eby'obulimba. Lekeraawo okukola ebibi, okolenga ebirungi. Noonya emirembe era ogigobererenga. Amaaso ga Mukama gatunuulira abo abatuukirivu, n'amatu ge gawulira okukaaba kwabwe. Mukama amaliridde okumalawo abakola ebibi, okubasaanyizaawo ddala n'obutaddayo kujjukirwa ku nsi. Bakoowoola Mukama n'abawulira, n'abawonya mu byonna ebiba bibateganya. Mukama abeera kumpi n'abalina emitima egimenyese, era alokola abo abalina emyoyo egyennyise. Omuntu omutuukirivu ayinza n'okuba n'ebizibu bingi, naye byonna Mukama abimuyisaamu. Amagumba ge gonna Mukama agakuuma, ne watabaawo na limu limenyeka. Ekibi kiritta abakola ebibi, n'abalabe b'abatuukirivu balibonerezebwa. Mukama ezaabe, so tewali n'omu ku abo abaddukira gy'ali alibonerezebwa.